nti okolya okiriza mugenda kutuula mu parliament era mubaye position yaabwe naye bwe bavuddewo online okwo ebigambo ebyazze nga bikulumba byadde biyitirivu nnyo nikyo tumanyisa ennyonyi waffe nikyo tumanyi okola booti kakati olya nabo n'ebisigadde tewanayisa saawa 24 mu saawa nga 15 ezayiseewo oze n'okyusa n'ogenda ku position y'abafuuti soja gye badde batandise okulayizinga nti mufulume parliament ekibuzo kyange kiri kimu nti okkiriza bafuuti soja bakuvuge mu nkola y'okulembera parliament. Ekyokubiri, bw'oba oli mu kugenda mu kooti ng'okkiriza abantu abalemesezza olw'ensonga tewali democracy ng'ogamba nti Mwami Museveni kyayagala kiyitewo kijja kuyitawo eri mu kooti gy'atalina buyinza era by'ogenda otwalayo yo tajja ku influencingayo neyanzizanyo. Twakyusiza ensalawo yaffe ffe twasazeewo kati bwetusalawo tugenda kukola kino era ffe tugamba nti kakati kale tukole bwe tuti naye kyenkiza nnyo twagambe tugenda kubeera mu house era tubaddeyo paka tugambe kakati tufulume. Wabuuziza n'ekirala nti tulina obwesige mu makooti. Munnange amakooti waliyo abantu abalamuzi era boolaba ne bagamba nti tulina okukola ensala ku lw'abantu. Mwami Museveni azze abayombezamu abalamuzi lwaki muta abantu kakaluka kooti naye abalamuzi abamu basigala bata abantu kakaluka kooti nga bagamba nedda omuntu ono ddembe lye okumuwa bbeeru newankubadde Mwami Museveni tayagala tubawe bbeeru naye etteeka bwe ligamba abalamuzi abo gye bali. Ate munnange ne kooti yennyini ensukulumu yakola okusalawo kuno ku saidi y'abantu era gye tudda tugambe nti mwasalawo bwe muti bannaffe bano ate bo basazeewo okukola birala mugenda sirika busirisi nga kooti gye tudda mwebale nnyo. Na mu kooti okuwakanya amateeka gano agaleeteddwa mu bumenyi bw'amateeka awatabadde consultations n'ebirala era ne kooti nayo tugigamba nti kooti ensukkulumu yawa ekiragiro ekyo kivooleddwa kooti mugenda kutuulawo mutunule butunuzi temujja kwerwanako katusubire kooti ejja kwerwanako. Weewaawo tukimanyi nti waliwo abantu ab'enjawulo NGOs n'abantu abalala ebitongole eb'enjawulo nabo abalaze nti bayinza okwagala okugenda mu kooti nabo tujja kukwatagana nabo era ensonga eno wamu nabo bonna abaagala okugenda mu kooti tukwatagane nabo tugende mu kooti ku nsonga zino. Amazima ndi witness ku kyendabye ku Eddie Mutwe bamuleese nga yenna akankana omusajja n'akabira mu kooti nagamukkiriza n'enzijanjabibwe ekkomera n'oluganda lusobola kuba mu ddagala lusobola kujjanjaba Eddie Mutwe. Nsaba gavumenti ya Uganda ete Eddie Mutwe agende bamujjanjabe twafiirwa Ssegirinya bwe tuti tetulidwedde kufiirwa Eddie Mutwe. Eddie Mutwe bamute Eddie Mutwe agenda ajjanjabibwe ate nga n'okufa kwa Ssegirinya kwava ku kooti eno era ey'e Masaka twajjanga wano ne tulaajanira Museveni ote Ssegirinya ne tugamba Museveni n'abalamuzi kooti eno yasalira Ssegirinya era yali mu kutulugunya abantu baffe aba NUP era mu mbeera eno bannayuganda mulwane n'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso Yoweri Museveni lwaki osiba bannansi ng'ebisolo bakasooka bajje boogereko. N'ekisinganza okunneewuunyisa nali ndowooza nti Eddie Mutwe alina kye yakola General Muhoozi obusungu obwo bwonna okumukuba okutuusa ku ekyo ddala yali anyiize lwakuba nti babba esweta n'essimu eby'abakuumi ba Mwami Mpuuga Mwami Muhoozi n'Empuuga kwegamba obusungu mwena mwabugatta kaakati mulwanyisa bannansi n'okwesabira tutandike okusaba nga tugamba kale batuyambe batutwaleko eruzira ewaja eddagala omuntu atuuse n'okusaba nti asaba tutwala luzira naye tuliyambala engule netunategeera bamukuba abamukuba so tebakwatibwa abakuba Eddie Mutwe omulamuzi oyo agambye nti basisinkana Eddie Mutwe ng'ayina bagamba soba be bakuba ne babapaka obusimu nga balina mayina injuries mayina ne bukuluzi n'olwaleero Eddie Mutwe tatambula bakwata ne bamukubakuba yenenena amabwa gwalina obulamu bwe buli mu katyaba k'amaanyi ennyo abo tebagambibwako
abo tebagambibwako naye ekiseera kigenda kutuuka erimpologoma kati ekaddiye ekiseera kyonna tugenda kulabako ku gavumenti empya gyembeera gye tugenda okulinda waneeri nze Sennabulya Juma kiseeyeeye jjajja wa Eddie Mutwe. Etteeka limugenda oyisa abaka ba paalamenti ligenda kunyigiriza abaana bammwe muyinza okuba mwe mukolera gavumenti eno naye abaana bammwe tebagenda kukolera gavumenti. Etteeka limugenda oyisa mubeere beegendereza nti ligenda kukwata ku baana bammwe kuba tumanyi nti bali mu myaka gyegimu egyaffe gye tulimu n'olwekyo mubeere beegendereza mukwata Eddie Mutwe ne musibira mu beesimenti n'abaana bammwe bajja bateeka mu zi beesimenti n'olwekyo mubeere beegendereza nga muyisa etteeka eryo. Yanza tweyazege sayagwe kyekiriwo katugende tubeho ku bakanso naye nga byebyo abantu ebyo babamu Eddie Mutwe embeera gyalimu mumulabye siwakwogerera nti kino tukyogerewo ekisa tetubikirira bintu bimu bibeera live bwoba osobola okwerabirako nogamba kino kyeboogere kikyamu oba kituufu. Eddie Mutwe akankana siriyasira akankana. You recall we made an application before our worship. The first time he was arraigned before court. It was very apparent he required specialized medical attention. The same order was granted, and we've noted that the necessary specialized treatment is not available in Masaka Central Prison. The reasons that since he was remanded, he has not received any medication except for painkillers. We've attempted to get a medical report from this prison. They have always referred us back to the Commissioner General of Prisons and Maximum Bay. It's against that background that today when we appear, it was very apparent under the law, an accused person is required or has a right to be present at all times when he's before court. But today it was very clear Edward Ssebuufu was in a condition where he could not appreciate what was happening, was not following, save for his lawyers following on his behalf. So he gets two specific prayers this afternoon. One, that Komito should be deferred until such a time when we can appreciate court proceedings. That was denied. The second prayer was for him to obtain specialized medical attention. You'll understand that we are talking about both medical and psychiatric help. His biggest problem actually is psychological. It's very apparent. That's why he will not follow. He will not appreciate. His command, we would ask him one thing, he would respond on another. It was very clear. It was not coordinated in speech, was not coordinated in appreciation of what was happening. So that is why precisely we made this application. And it's good that we've obtained an order from court for him to be transferred to Action Bay, and we believe this one will be obeyed. We are going to follow up by tomorrow. It should be in Action Bay in this place. Because we had some facilities to handle him. The will seemed to be there, but the capacity was not. From day one, first the law does not allow a person tortured in the state that he was to even attend any proceedings. First, in the justice, law and order sector, once a prisoner is in such a state, they should not even be produced in court. But we could not proceed on that ground because we wanted him before court, especially that this is the first time that the world is seeing him in the state, because the previous time, the moment, the public was not given a chance to attend court. And in coming to court, to give the court the advantage and the chance to appreciate the condition that is undergoing. It is only against that background that the court will make
right decision that he made after having analyzed his medical state. It's on record, even from the state, that he is not in proper